Okay, greetings of peace mwena abalabi ba Gain Cast Uganda. Kati munange ekiwandiiko ekyafulumizibwa UNCC kiteeka enninga ku bayimbi ne ba performers abamu wano mu Uganda era bino byasangiddwa ku Twitter wabula katuyite ku mukutu gwa Douglas Lwanga ngenda kibayitiramu. Douglas Lwanga yawandiise n'agamba nti artists Gravity Omutujju, Lipazo, Gloria Buggie, Shakira Shakira and Ritah Dancell face scrutiny as UNCC and stakeholders crack down on vulgar music and indecent public performances. The artists have called the move unfair. Bo abayimbi ne ba artists abo bonna bavuddeyo ne bagamba nti no kino tekiri fair. Naye ng'ate okusinziira mu ebiwandiiko by'engendo basomera ngenda kusomamu just ebikulu biraga nti no baabayise babeerewo ne batabaawo olunaku lwabajjedde lwajjo nga 9 December. Kati kubasomeramu ebisinga obukulu wano ekiwandiiko kigamba nti in alignment with the UNCC mandate of preserving, developing and promoting Uganda's culture through setting standards while building capacity and implementing national policies, Mr. Fina Mugerwa, the vice chairperson, has today, Monday, 9th December 2024, convened a dialogue attended by the representatives from the following agencies. Agencies ezabaddewo nga basalawo ekyo mwe muli Uganda Police Force, Uganda Communications Commission, Interreligious Council of Uganda, Ministry of Ethics and Integrity, Uganda Performing Rights Society, National Cultural Forum, Uganda Reproductive Organization, n'ebirala bingi omuli United National Events and Promoters Association. Ebisinga amakulu munnange nabiyiseemu nenga wolaba nti byonna byabadde mu kubawera kubanga baperforminga era ne balabula ne bagamba nti mmwe mwenna oba oli promota wa bivvulu oba okola ku TV oba okola ku radio okukikakatako okubanga olaba nga enyimba ezikwatagana n'ennyimba z'obuwemu tezitambula mu Uganda ne performances ez'obuwemu okugeza nga Ritah Dancell ebyo byazinazina ng'alinga tayambadde byonna babiweze. Tugende mu maaso munanga tulaba comments z'abantu tugenda nga tuziyitaayitamu ndowooza olaba ono Christ Life Ministries yabaddeyo n'abadde avuddeyo n'abeera so straight n'agamba nti but why do you always have to pass through obscenity as your way to fame? Lwaki oba okozesa obuwemu okubanga. Then Lugai Peter n'agamba nti a complete media blackout and ban on their shows should be affected. Yagamba ke bakoze katono kyetaaga ne babaningira ddala ne media ne baba nga tebakyasobola okupostinga ku media platforms zonna. Abamu kale bali ku side ya bayimbi bati si n'abasinga obungi babavuddemu. Then Tad Muzzukulu yavuddeyo n'agamba nti nno ne Ministry of Education nayo balina ogikwatako babeere nga basobola okukomya challenges ze bakola mbu kiromo shows kubanga ziri mu kwonoona abaana si engeri gye baguloomingamu abaana abawala kubanga ezo shows zibaddengawo nga z'abaana kunyeenya kabina. Naye batulagako one example kamba playingiremuko mulabe n'ateekawo wano ne video eraga wabaddewa zibu nnyo kintu ng'ekyo nga tekisaana kuba ku masomero so nabo balina obbakwatako. These people are just idle. Ono bwe bw'atyo bw'agambye owabadde ategeeza UNCC simanyi naye ng'agambye bano abantu just bali idle tebalina byakola. Then Rachel Reyes Yugi agambye nti be bamanyi nze tebinkwatako kirabika kusaidia y'abayimbi. Then Lone Wolf n'avaayo n'agamba nti bakomererwe
bano nabuuza nti unfair. So nagenda maaso ne commenting agamba talent is paving way for itself. It's why artists like Rema Namakula, Nis Henry, David Lutalo, etc. have not appeared on the list. You can't fight nature or talent. Kano kabagezi bokka. Abagezi mujja kumbuulira mu comment section ono abadde ategeeza ki? Because agambe nti talent is paving way for itself. That's why artists like Rema Namakula, Nis Henry, David Lutalo, and etc. have not appeared on the list. You can't fight nature or talent. Kano kabagezi bokka. Yamanyi kabagezi bokka. Okay, then niwagaba Bon Musa n'agamba nti, do we have free speech in this country? And surprisingly, the people hating on Gravity possibly listen to Chris Brown's music. Maybe some words in English don't sound so vulgar until translated into Uganda, so that you understand them. Kati ono kyabadde ageza kutegeeza nti n'abantu abamu mu kuteeka hate ku nnyimba za Gravity ne bana abantu abalala bayinza okuba nga bawuliriza n'ennyimba za Chris Brown n'abayimbi abalala ba Lil D baani okitegeera nabo bayimba ennyimba ng'ate zombi nnyo n'okusinga ennyimba z'abayimbi baffe wano bagamba nti bawumula. Okugeza genda owuliza oluyimba lwa Freaky Friday, oluyimba lwa Chris Brown lwa Freaky Friday, oluyimba luwemulira ddala naye ate ekyensobola okugamba nti baluplayinga ku radios era osanga nti no balukubye ne ku TV. Okitegeera lugayina ennyimba eziwemulira ddala naye ng'osobola olusanga ku TV nga bali mu ddukuba. Golowooza ki ku nsonga eno? Olowooza kyandibadde kikkirizibwa mu Uganda lwakuba n'abazungu bakyembracinga oba ogamba nti no Uganda n'abazungu? Tusange mu comment section ngenda kubanga mbaddamu buli anakomentinga mba nina okumuddamu, buli anakomentinga nja kumuddamu ansa nga bw'erina okuweebwa.